tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, uwuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, uwuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Nkwaniriza njagala kukwebaza gyesinzira okubeera nga otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda, nammwe abali munda mu Uganda, wabweru wa Uganda, nyongera okubeebaza. Nzikiriza nti ebisoomooza bingi mu bulamu, era bangi abalina ebisoomooza naye byennamu byonna kubeera kusalawo kwa Mukama. Mukama kyasalawo ebiseera ebisinga tutambula n'ekyo. Abantu bangi twekwasa nnyo emyaka n'emyezi. Abantu bangi tugamba nnyo nti guno omwaka gubadde mubi, guno omwaka gubadde mubi, guno omwezi gubadde mubi, kanninde ogujja. Muganda wange njagala kugamba ekintu kimu, nga tunalinda mwezi gujja oba mwaka gujja, olwaliro lwolina. Buli mwezi gw'oyingira fuba nga nnyo okulaba ng'olina ekintu ky'ogunnyuka nakyo. Kakabeere katono. Afazaali beera nga wateekateeka kunnyuka n'ankota, onnyuke n'ekiwagu. Naye kyabulabe nnyo okuba nga wateekateeka kunnyuka n'ankota, n'otannyuka wadde n'omunwe. N'osigala ng'ogamba nti olunaku lufu. N'osigala ng'ogamba nti omwezi mufu. N'osigala ng'ogamba nti omwaka mufu. Ye. Ffe we twakulira ebusubi ky'amaganda buli mwaka ogwaggwangako twaguyitanga mubi. Era nga batugamba nti guno gubadde mubi tulinda ogujja gugenda kubeera mulungi, gugenda kubeeramu emwanyi, gugenda kubeeramu ebyobufuzi. Kutuusa kkula tetwalaba ku mwaka mulungi. Kutuusa ku lwaliro sinnalaba mwaka mulungi. Naye bwe nazibuka amaaso ne mmanya nti tewali mwaka gugenda kubeera mulungi, nze nnyina okufuula omwaka omulungi era nze nnyina ogufuula omubi. Omwaka gufuuka mulungi ng'olina by'ogukoleddemu. Bw'otabyeko by'ogukoleddemu gugenda kusigala nga mubi. Omwaka gubadde mubi. Eyakubiddemu embaga agyenenye. Omwaka gubadde mubi. Eyaguliddemu poloti agigabe. Omwaka gubadde mubi. Eyazimbiddemu abiveeko. Omwaka gubadde mubi. Eyagendedde ku muki yabireke. Omwaka gubadde mubi. Waliwo abasoose nga ddoola ye mu bulamu asoose gikwata omwaka 2022. Waliwo abantu ng'ennyumba ye ey'omu bulamu asoose gizimba omwaka 2022. Waliwo omuntu nga puloti ye ey'obulamu asoose gizimba 2022. Wangi nze mu bulamu nasooka kuyiga nti omwaka nze ngufuula kiguli. Biyinza okuba nga byonna ebiruubirirwa byange sigenda bituukiriza. Nyinza okuba nga bye nayagala binene, naye afazale yayagala okuzimba keekome madirisa ntandikirawo omwaka ogujja. Okusinga okwevumanga emyaka nti mibi, okusinga okwevumanga ebintu nti bibi, bannange embeera mbi, tukkiriza embeera mbi, naye bajja kubuuza nti onaakaaba onaakomawa. Bw'obanga ekikkaabya mu bulamu bw'ombeera buli mwaka ogenda kukaaba kubanga embeera eyongera kwonooneka. Tugamba nti Amerika yalinga nnungi myaka gy'ekyenda, myaka gya 2000 nga gitandika, kati Amerika yayonooneka. Naye tewaliwo abali mu Amerika myaka gy'ekyenda n'2000 ne balemwa wadde okuzimba. Tewaliwo ababadde mu Amerika mu bbanga lya myaka 2 nga kati bazimbye. Mwena Amerika embi. Uganda mbi, ffenna tukkiriza ebyenfuna bya Uganda bibi. Covid yajja atulemesezza buli kimu. Naye tewaliwo balina bakitabwe nga bakyali mizigo nga baliwo ku mulembe gwa Idi Amin Dada ogwali omulungi ffenna gwe twegomba. Tewaliwo abaana bazaaliddwa ku mulembe Museveni nga bazimbye. Wangi weebali mu bulamu bw'ensi eno tolinda akaseera kalungi. Akaseera akalungi k'olina bwe bulamu Mukama bw'akuwadde. Eddembe ly'otwesinga okwetaaga akaseera akalungi ak'emirembe akeeyagaza bwe bulamu Mukama bw'akuwadde, n'osituka n'otambula n'ofuluma ennyumba genda onoonye ssente. Tetugenda kufuna kaseera kalungi.
tetugenda kufuna mwaka mugagga omwaka omugagga ffe tugufuula omugagga nga tufuuse bagagga okufuuka omugagga oyina kukola ge mazima gwe keera ku makya weezuule keera ku makya omanye ki ky'olina okukola keera ku makya obeere ne principles zo z'otambulirako keera ku makya obeere ne goals zo z'ogoba keera ku makya obeere n'ebirooto byo by'olafubanira okutuukako ebyo bw'onaaba nabyo ogenda kutandika obbikolerera kyabulabe nnyo kati omwaka tugumazeeko ogamba omwaka gubadde mubi oli ajja kubuuza nti wali oteeseteese kukola ki mu 2022 omanyi kyejja omugamba nti nali nteeseteese kufuna ssente enzimbe ekyo kikyamu wangi waliwo n'abantu ng'alinda kufuna ssente zimusalirewo kyalina okukola era ng'obasanga naga nti singa afuna obukadde 10 kati awo nja kuyiiya olina okubeera n'ekyogoba ng'okimanyi nti ngobagula poloti ssente zikusalirawo obusalizi nti oguze bunene ki era oguzeewa omwaka gwange 2023 ngutandise ekirooto kya 2023 kufunayo poloti eyange enkoyo omuzigo taata yatuzaalira mu muzigo nakati taata akyali muzigo nange abaana mbazaalidde mu muzigo jjajja ali mu muzigo taata ali mu muzigo omwana ali mu muzigo omuzukulu wa taata ali muki ali mu muzigo n'okyawa omuzigo bw'okyawa omuzigo n'ogamba nti 2023 kama mbaya nembaya nina okulafuba n'okulaba nga nfuna poloti tonnafuna ssente naye olina kyonoonyeza ssente kitegeeza nti ogenda nakendeeza ku extravagance yo ogenda kendeeza ku ssente endya gy'oziryamu kubanga olina ky'okolerera kati awo ssente z'oba omaze okufuna omwaka nga gugwako ba Augusito awo kwe kusalawo nti nagamba nina kufuna poloti oyinza obutasalawo nti naagifuna wano ezo si nteekateekazo naye ng'ekirooto kyo kyakukola kufuna ki poloti bw'omala okufuna akasente kati awo akasente nga kakusalirawo poloti gy'ogenda okufuna ogenda gifuna wa omuntu eyayagala okugula poloti ensangi n'amaliriza ng'agiguze kammengo takoze loosi omuntu eyayagala okuzimba ennyumba nga yayagala kalina n'amaliriza ng'azimbye ebbangalo azimbye mwamba ya gundi emu talina loosi akituukiriza wabula kyatuukiriza kitono ayise akiro n'alinda ez'akalina akyali mu apatimenti ebintu bibiri ensobi ze tukola tulemu okwawula kye bayita ebirooto byaffe n'obusobozi bwaffe tulemu okwawula ebirooto byaffe n'obusobozi bwaffe ebirooto byaffe tebubeera busobozi lwaki kubanga emirundi mingi ebirooto bibeera binene okusinga obusobozi bwaffe tubeera tugoba bigobe funa ekirooto ky'ogoba kitegeeza kikuli mu maaso naye wakati ng'ekirooto kikyakuli mu maaso noonya mu kaseera ako obusobozi bwo buli luddawa ekirooto kyo kyakusulako mu kalina naye saagala ofiire mu muzigo ng'okyanoonya ssente za kirooto sooko kanzijeko ettayiriro kubanga bino ebintu bwe mbibagamba eno emesegi yange ey'omwaka esembayo oba oliawo bino ebintu abantu bangi tubalabye ng'ekimukuumidde mu muzigo mu apatimenti mwali okimanyi kubanga ennyumba gy'ayagala okuzimba ayagala nga yenkana apatimenti kwasula so omuzigo mwasula naye apatimenti yonna nga apatimenti mulimu ennyumba 6 twawule ebirooto n'obusobozi ogaana otya okuzimba ekisenge ne ddiiro ove muzigo nti okyayagala ya bisenge 5 naye ng'osula mu single room kale bwe kiba ng'ekirooto kyo kya nnyumba ya bisenge 5 tandika n'omusingi ogw'ebisenge 5 osituleko ebibiri mukama bw'anaakuwa onaasitula bino ebirala ne byambuka waliwo ebintu ebitakooya okuwasa kukooya n'okufumbirwa mu mali ag'enjawulo kukooya naye okuzimba tekukooya era tekuswaza tewali yali avumye omusajja teyogulaba yakazimba ennyumba 10 nedda ffenna we tuli ku lwali tulina obuyumba bwe twasookeramu
gwe kera ku makyo gende mu Kimbejje nyumba ya Lugonvu gye yasookeramu yali ya bisenge bibiri, ekinabiro tukigabana n'abaana n'amadiira 2 ne kashe ye nyumba gye nasookerako. Naye singa nalinda okuzimba gye nsulamu ku lwaliro osanga nandibadde sinnagizimba. Kati ndi ku nyumba yange ey'ekirooto, naye luli nali ku nyumba yange ey'obusobozi ne mmanya bwe kiwulikika okusulako mu nyumba eyiyo. Togoba kirooto kyotamanyiwo n'akikwatira, naye obusobozi bw'osobola okumanya kubanga obusobozi bwo butambulira ku nnyingi zaayo. Ky'oyingiza kyekisalawo obusobozi bwo. Era gwe kennyini otuula ku mmeeza n'ogamba nti nnyingiza 5, kati 5 bwe nga tereka emyezi 10 bwe obukadde 5. Ow'obukadde 5 oba obukadde 10 wadde ekirooto kyo kyakalina sooka n'ennyumba ey'ebisenge 2. Gw'ovuma otya omuntu azimbye ekisenge n'eddiiro ng'ate naawe apangisa ky'osulamu? Kati ku mwembi ani asinga? Gw'apangisa ekipangise oba oli akizimbye nga kike? Baana bange, baganda bange, bataata bakulu bange, tukole ebintu bibiri. Ffenna tulina ebirooto, tulina bye twagala, naye tulina ne bitusobola mu kaseera ako. Sooka okwate ky'osobola kigenda kutuusa ku ky'oyagala. Kitegeeza nti bw'onaamala okuzimba ennyumba gy'osobola, obusobozi bwo bwa kisenge na ddiiro, oba obusobozi bwo bwa ddiiro n'ebisenge bimeka? 2. Sooka ozimbe. Z'obadde oteeka ku muziga ate osobola oziyiwamu omusenyu eri ku nnyumba y'ekirooto kyo. Ku nnyumba y'ekirooto kyo kitegeeza nti obusobozi bwo butandise okuzimba ebirooto byo. Abantu tewali agenda kuseka nti bajja kunseka akayimba kenzimbye katini. Ozimbye ennyumba ekisenge kya fuuti 10 ku 15, eddiiro lya fuuti 15 ku 15. Wano wobadde osula mu kisenge n'eddiiro ekisenge kya fuuti 9 ku 8, eddiiro lya fuuti 7 ku 10. Ani asinga munne? Tebakonkona. Olemedde muzigo ng'oyagala kuzimba nnyumba nene ey'ekirooto kyo ne toyileti mukyagigabana. Kuliko ennyumba 6 kuliko toyi 2. Ani yagenze n'akasumuluzo? Ani asinga? Mwinako ekinaabiro eki n'osanga eyanaabiddeyo ebbombo, n'osanga eyamwereddeyo. Olemedde muzigo okyalinda nnyumba ya kirooto, olemedde muzigo okyalinda puloti ya kirooto ey'emuyenga. Noonya obusobozi bwo we bugwa, sooka okola okusinziira ku busobozi bwo, ebirooto byo bijja kujja. Ekirooto kyo kivuga ng'olina we weesigamye. Atudde taloota, eyeebase yaloota, sooka ofune we weebaka. Sooka ofune we weebaka. Olina okuba n'omusingi kwe weesigamye. Ekirooto kyange kyagula mmotoka benzi nga nnene. Kati ovuga ki nti sirina? Okyadalya. Sooka ogule ey'obusobozi bwo. Bw'onaamala ogula ey'obusobozi bwo genti naye wadde nvuga spasiyo, naye ekirooto kyange ate kyakuvuga ku benzi. Naye ng'emmotoka ogikoze ki? Era tewali ajja kugamba nti mu kika tewavuga ku mmotoka. Ekirooto kyange kyakusula mu nnyumba nga nnene, nga nsina ebisenge by'abagenyi 2, nga nyina ebisenge by'abaana 2, n'ekisenge kyange n'amadiira 2, y'ennyumba y'ekirooto kyo. Kati osulamu etya nti nkyali muzigo? Tonnamanya maanyi ga kuzimba. Ne bwe tuba tuvuga emmotoka nga tugula emmotoka bagamba nti eyo ya buyiga. Olina okuba n'ennyumba y'obuyiga, olina okuba n'emmotoka y'obuyiga, olina okuba ne puloti y'obuyiga. Tonnamanya bwe bapima puloti yagulagula ya bukadde 10. Tonnamanya nfera gye bafera abantu ku ttaka ate oteekayo bukadde 10. Tulina okusooka n'obuntu obutono nga ne bwe kaba kakoseka tekakuluma nnyo. Wangi ye beera n'emmotoka y'obuyiga, gulayo ka Rumiyoni, gulayo ka Sienta, naye nga si kyekirooto kyo olwo oyingidde olubu lw'abavuzi b'emmotoka. Otegedde bwefiira mu kkubo kibeera kitya?
otegedde ani makanika omulungi ate yagala otandikire ku Kirooto nga tunafuna na makanika mulungi umuleete ku benzi yagite busi bw'onaatandika n'ennyumba ey'ebisenge ebibiri oba ekisenge ekimu n'eddiira erimu egenda kulaga abazimbi abalungi egenda kulaga ettoffaali eddungi nze ensobi ze nakola ku nnyumba yange esooka sisobola kuddamu zikola ku nnyumba ya Kirooto kyange Mukama bw'anaaba agimpadde nga ngizimba wange ensobi ze nakola sikyasobola kuddamu zikola nayiga funa ennyumba kale bw'obanga togambye ya busobozi kale tandika n'ey'obuyiga kw'onaayigira trip y'omusenyu eba etya oleme kutandika nagunene gwe banaakubbiramu ate nga n'ogusobola tunagusobola tewali muntu gwe bagenda kunenya ng'alina ebisenge bibiri n'eddiiro limu naye ate bajja kunenya ng'olina ssente olemedde mu muzigo kubanga omuzigo eky'obulabe kye gulina nti z'ogusasuza bwe ziggwawo odda mu kyalo naye kasita oteekawo k'osobodde oba omaze baganda bange twawule ebirooto n'obusobozi ebirooto birungi naye ebirooto bizimbibwa busobozi obusobozi bwe buzimba ekirooto kyo ekirooto kyo kirina okuba nawe kisimbuliza omulandira n'abaloota nga basuze mu kalina amala kufuna kafaliso n'akateeka waakiri mu muzigo ne yeebaka bulungi tosobola kubanga otambula mu takisi n'oloota ng'otunula olina okuba ne wokkakkanira n'ogoba ebirooto ogoba kirooto kya nnyumba nnene ogoba kirooto kya mmotoka nnene ogoba kirooto kya mbaga ogoba kirooto kya kwanjula n'okwanjula kutandika na kukyala wano mu kukyala n'olaba bampisizza batya lwaki otandika n'embaga nga tunayanjula tunakyala ogwe ku mbaki kwe kuba n'ekirooto ky'embaga n'otasooka kulengera eno wansi ekirooto kye ki ebirooto byo bijja kutuukirira naye ng'osoose okussa mu nkola ebyo by'osobola ebigwa mu busobozi bwo teri mwaka mubi era tegenda kubayo mwaka mulungi omwaka omubi gwegwo ng'oli mufu naye ng'okyali mulamu Mukama akuwadde ekirabo ekisinga ekirabo kya Mukama mu bulamu kiri ekyo ekisookera ddala bulamu kasitama w'okukola okuwa obulamu kati obuvunaanyizibwa bw'okutuula okwebuuza nti obulamu Mukama bw'akuwadde obweyambisizza otya era ffe abakkiriza baatugana okukulisa abantu emyaka nti kuliko omwaka omanyi kyo bagwa omuyingiza mwagenda okufiira bagamba bugambi nti weebala okuyita mu mwaka katukwagaliza omupya ate ogufuniremu ebirungi ebisinga biritegeeza nti ekyobulamu kimu ku byo tukome okulowooza nti waliwo akaseera akalungi akagenda okujja gye tuli tekagenda kubaawo tukome okulowooza nti waliwo akaseera ak'eddembe akagenda okujja weebake bwebase sente ziyiike neva tukome okulowooza nti waliwo akaseera eyo kampuni ng'ekusasula obukadde 10 neva Amerika y'ekyenda bagamba yali nnungi sente zaaliyo tewaliyo baalemwa kuzimba Uganda ya Idi Amin Dada ffenna gye twogerako nti Mukama singa ku mulembe gwa Idi Amin Dada bonna baavuga emmotoka temulimu abaali ku mulembe gwa Idi Amin Dada paka kati nga bakyapangisa we baalinga nze nyina omusajja gummanyi ali myaka 6 naye ku kyalo bamumanyi bamuwa n'ogw'obuwandiisi naye alemedde mu muzigo talina ssuubi kuvaawo wangi kitegeeza nti ne ku gwamini yakola ki yalowoozanga nti ogwamini mubi alinda omulungi nakati tulowooza nti omwaka 2022 mubi tulinda 2023 muganda wange otuuse okulinda wakati ng'embeera enyize wakati ng'ebyenfuna bya Uganda bizibu buvunaanyizibwa bwo okutuula okwebuuza nti ogenda kusurvivingira otya mu byenfuna bya Uganda ebiki ebizibu olina kutuula kwebuuza ogenda kukyusa otya obulamu ku byenfuna bya Uganda ebizibu wadde oyinza obutaddukira ku misinde gye gimu ng'ali mu Amerika gye yandiddukiddeko naye sigala ng'otambula waakiri beera ng'ekkovu osoba n'otayimirira
osooba n'otayimirira kubanga wobadde ku lwaliro enkya si wojja okuba singa osoobye. Naye gwe bw'onaalinda embeera etereera oddemu otambule, embeera tejja kutereera. Ojja kumaliriza w'oli w'ofiiridde nga walinda embeera ennungi n'etajja. Ebigambo byange tebiwooma kubanga ebituli mu bwongo birala nnyo. Tulowooza nti waliwo akaseera akagenda okujja ng'ensi yeeyagaza. Tulowooza nti waliwo akaseera akagenda okujja ng'osanga omuntu ono omugamba mpaayo 5 n'agikuwa. Buli kyamaguzi ky'olaba ekiri mu nsi eno tekigenda kukka. Era bw'oba ogamba nti ekikulemesezza okugula emmotoka amafuta gali waggulu obuswadde. Abaatandika okuvuga emmotoka amafuta gaalinga ku siringi 2 gaagulako ne siringi 5. Wangi bw'oba olowooza nti ekikulemesezza okuzimba simenti akyali waggulu oswadde kubanga ne we yabeerera Kanaana waliwo abataazimba. Ng'olowooza ekikulemesezza okuzimba poloti zikyali waggulu oswadde. Nsangi yagulako obukadde 5 waliwo abataagulawo. Kati wa bukadde 5 era waliwo abagulawo. Buli kyolaba tewali kigenda kukka bbeeyi. Wangi buli kyamaguzi kyolaba tewali kigenda kukka bbeeyi. Ekikulemesezza okuweerera amasomero gakyali waggulu. Tegalika gasigala geeyongeza. Era nze nasanyukidde nnyo abakulu management ya Kirooto Academy. Ne bakuwa ekisulo ng'omwana bamuliisa bamunywesa, tagenda na kyakulya, tagenda na mufaliso, tagenda na bino baafu, tagenda na budomola. Ne bagamba ekisulo taamu namba akakadde kamu n'emitwalo 5. Wano abasajja basaba obukadde obwo naye nga n'ebyokulya yabyetwalira. Okitegeera? Naye era abazadde baweerera. Gwe yalinda embeera ekkakano oswadde. Noonya butya bw'ogenda okuwangaalira mweyo embeera gy'olimu ku lwaliro kubanga embeera ennungi gy'olinda tomanyi oba enaatuuka. Ne bw'enaaba enaatuuka tomanyi enaatuuka ddi. Tomanyi enaatuuka ddi. Butya bw'ogenda okuwangaalira mu nsi eno esoomooza. Butya bw'ogenda okuwangaalira mu nsi eno ejjudde ebizibu enjolo. Butya bw'ogenda okuwangaalira mu nsi eno nga buli kintu kya bbeeyi. Butya bw'ogenda okuwangaalira mu nsi eno nga buli bbeeyi ya kintu yeekanamye gw'amanyi. Tewali alina ansayo gw'alina okutuula. N'ogamba kiki nsobola okukola. Tuli ku mulembe ogwa buli mbuzi ku nkondo yaayo. Senga wange yeetaaga omuweererera abaana naye nange nnina abange. Kojja wange yeetaaga omuweererera abaana naye nange nnina abange. Jjajja wange yeetaaga omuweererera abaana naye nange nnina abange. Muto wange yeetaaga omuweererera abaana naye nange nnina abange. Ebyo byeggamba ggwe. Tuli ku mulembe ogwa buli mbuzi ku nkondo yaayo kubanga bye tulina tebitumala. Wangi bye tulina tebitumala. Tetugenda kufuna bitumala. Era omuntu alinda nti waliwo abantu babi, abantu tebakyayamba, luli wabeeranga n'ab'eŋŋanda nga bakuyamba gwe nga bwe wayambaani. Eno ensi we twatuuse buli omu kunoonya busobozi bwe. Ate gano ge mazima. Abantu tetulina bizibu. Abantu tulina bitusoomooza. Ate Mukama akuwa ebikusoomooza okusinziira ku busobozi bwo. Obusobozi bwo busalawo amaanyi g'ebisoomooza Mukama by'akuwa. Bwe weegomba abali obulungi ennyumba ekulemye okusereka yeetaaga amabaati 10 bwe bukadde 5. Si bwe kiba? Yeetaaga amabaati 10 bwe bukadde bumeka 5 ekulemye okusereka. Gw'oddukirako gw'olowooza nti ali bulungi ekizimbe kye kijjula kugwamu kyetaaga amabaati 1,000 bwe bukadde 5. Akutikke ku mugugu gw'oguwulire gw'akaba nti olina ebizibu era oddukidde wuwe. Akutikkeko ku byalina obiwulire. Buli kusoomozebwa kw'ofuna weebuuze nti ngenda kuvvuunuka ntya. Tolinda nkya, enkya teriiwo. Tolinda mbeera nnungi, tomanyi oba erijja. Ne bw'enaabezze tomanyi erijja etya. Waakiri weekulula n'otayimirira. Beeranga ekkovu okusinga okubeera ng'ekiti kye basudde ewamu.
tambula akatono naye ng'otambudde okusinga okusigala ng'oyimiridde ng'olinze embeera etereere tomanyi oba enaatereera ne bw'enaaba eteredde eyinza obutatereera ku mulembe gwo. Twawule ebirooto byaffe n'obusobozi bwaffe. Wakati nga tugoba ebirooto ate ebirooto bye tugoba bireme tulemesa kukola ebyo ebijja mu busobozi bwaffe. Mbaagaliza omwezi omulungi oguggalawo omwaka abatuuse ku buwanguzi muyogeeyoge. Embeera mbi ebyenfuna byayonooneka wonna naye waliwo abazimbi ate nga bakola omulimu gwe gumu naawe gw'okola. Ekibasobozesezza ekyo baatula ne bakkiriza nti eno embeera weeri tugitambuliddemu tutyo. Enkuba bw'etonnya olunaku n'etakya w'obadde weggamye vaawo tambula ojja kumanyira okutambulira mu nkuba kubanga eyinza obutakya ne bw'enaaba ekedde eyinza okutya ekikeerezi mu bulamu bwe. Naye n'embeera gye tulimu eyinza okutya ekikeerezi oba obutakeerera ddala. Onaasigala weggamye mubeera bulungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu.